abantu obeetaaga ne bono oyagala kukola ka restaurant oyagala awali abantu. Ne bono oyagala kukola kantini oyagala awali abantu. Owa supermarket ayagala awali abantu. Zino petrol station eziri mu Uganda eziringa ebijanjalo ne babalabawo abantu batona batero okuvugirawo era awo batega petrol station. Weetaaga abantu. Yiga okutaayiza abantu. Yiga okutaayiza abantu. You need the people. Gwe weetaaga abantu abakulaakulanye nabo bakulaakulanye. Abalala bakuŋŋaanya abantu nga babakuŋŋaanya lwa byabufuzi. Kiruma nnyo okuba nti abamanyi omuwendo gwa numbers ate babeera ba users. Nkiddemu. Kiruma nnyo okuba nti abamanyi the value of numbers, most of them are users. Abeekuŋŋaanyizaako ne mubeera bangi ne babakuba tiyagaasi ne babakuba mu makomera y'enzigi ne zeggula. Buli gy'ayimiri agamba abantu baffe bonna babasibye nga temuli wa kika kye n'ogu. Bantu baffe bonna bavundira makomera nga temuli muganda we n'ogu. Batta abantu babamalawo naye nga temuli wa famire ye n'ogu. Ne bwe tuba tugenda kulonda famire gye basooka okujjawo ne balekawo mu ebiyenje. Bw'obanga ogenda kulonda osookanga n'olowooza gwe nnonda abantu be baliwa. Bw'okizuulanga nti yabajjeewo manya nti akulabanga ekiyenje. Bw'obanga ogenda kwekalakaasa osookanga n'obuuza naye ono gwe neekalakaasiza abantu be baliwa. Bw'ozuulanga nga mu mwenna temuli mu muganda we temuli mwannyina. Ye yaliwo yekka. Yaba akimanya ensi emutunulidde tebalina kye bagenda mukola. Mu nsi yonna oyo abeera akulembera oyo abeera mu opposition oba wa. Mu nsi yonna bamutulugunya aba n'emisango mingi naye buli kaseera ogenda olabanga emisango gyonna bagidropinze. Era be bagissaawo era be bagijjawo. Gwe babakwatirako gwe ogugwo tebagudropinga. Owere ennemba nagwo. Otuukeeyo n'obeereeyo. Nogani singa saabigenda. Obonyabonya senga n'amagezi go gonna. Omukazi oyo abeera mukazi mukulu naye abantu bamujjukira bali mu bizibu. Senga saagendayo. Senga saakasuka jjinja. Senga ngambira ne bani senga. Senga saalwana. Senga saavuma. Senga saayomba. Senga oleeta busenga bwonna n'obumalayo n'osigala ng'oli musibe. Tewali akulira byabufuzi akuŋŋaanya abantu bangi ayinza kusibwa n'aweza wiisi 2. Ekinene nnyo ennaku 3 ne bamuvuga ne bamuzaayo ewuwe. Yabakuŋŋaanya bakozesa bukozesa bo bamanyi omuwendo gwa numbers. Bakimanya ayina abantu tomwemoolerako. Alina abantu tasaagirwako. Ati bw'amala obbakuŋŋaanya ye ng'afuna ebibye. Ng'azimba ekikomera ng'assaawo abasirikale ng'ayongerawo n'embwa. Ate beka mutaana n'ayitawo bulungi n'awangula. Wadde mwanywanga naye obuugi oyinza okumala emyaka nga tomulabanga si mwaka. Obagambye mugende mumugambe nti nze bwe twabeeranga mu ghetto singa aba yawangula tolinza kuddamu kumulaba. So kyeŋŋambe kinnuma nti abamanyi value ya numbers ate baba bakozesa nkozese batuukirize ebyabwe. Zino numbers ne bazifa ne biziggwawo tibebakwatako. Numbers ne bazifa ne ziggwawo tibebakwatako. Babuuzabuuza nti bakafa bameka. Bwe baga nti bafuddeyo 3 ng'aga nti awo tukola. Tubuulire ensi yonna etegeera ekiri eno. Bw'agenda waliwo yagenda okwogera n'aga nti Uganda bwe yali ewambibwa abantu bonna abaafa omugatte bwali obukadde 5. Naye ng'ate oluvannyuma lw'emyaka egyo kati waliwo 45. Kati 5 gaafa tegannazaalibwa. Kugamba ffenna abaatubala nti twafa nga tetunnazaalibwa. Naye nga munnabyabufuzi alowoozaamu nga tayinza buta exaggeratinga ateekwa okwogerako zeero eziwera.
kitegerekeke nti abafudde bangi yawonyeewo. So njagala obeeremu amagezi gukuŋŋaanya abantu Mukama agaziya ensalo zo. Bannange kinyuma okubanga olina abantu nga buli kye boogerako tova nawo otudde, just a call away. Bwe bagamba nti atimba abagole, ntondagala atimba abagole, nyina wano balinga basatu mangu nnyo halo nga bakubidde ddala atimba abagole. Bwe bagamba nti ngambye kutimba abagole, kusiba abagole ndowooza kuba kusiba abagole, then okutimba kuba kutimba ku bidaala. Bwe bagamba nti ow'emmere afumba obulungi ng'olina, beeranga n'essimu ez'omugaso ate nga nabo bakumanyi nti toli muntu abamalira budde. Ensalo zo tezigenda kugaziwa nga Mukama takwongedde bantu. Kola ebirungi. Olabagana amasimu ge tulina abagakola banoonya abantu. Era babaagala bayisewo omwaka bagambe nti essimu ekikagundi ye yasinga okutunda. Kubanga abantu obukadde 140 bonna baagigula. Eyo gy'olina bakubala baagikola, tolooza nti wagikola, bakumanyi nti wagirina. Ng'ogyeko mu abazirwisaawo ennyo ne bagyerabira n'ogyerabira. Ogenda okunoonya spare wayo nga baagenda dda bamuvinga dda on. Bakola dde empya type endala. Ng'eyo gy'olina tekyaliyo. Naye bw'oba olina essimu kati ng'eri latest, simu zonna ez'omulembe guno bakulikuluti ng'oli muntu waabwe. Era ekiseera kituuka nga baga nti kampuni gundi yeesinga. Tesinga nga teyina bantu. Weetaaga abantu. Ensalo zo zigaziwa abantu. Ogenda okulaba nga essimu gye bakolera mu Amerika ng'eri kuno ng'eri ne mu kyalo eyo. Ogenda essimu gye bakolera e China ng'eri kuno ng'eri ne mu kyalo eyo. Essimu gye bakolera e Korea ng'eri kuno ng'eri ne mu kyalo eyo. Essimu neetuuka buli wantu ate ne bajagala. Waliwo abakola n'ayongeramu ne kiba kirungi. Gye kikoma okubeera ekirungi ky'okola n'okuwa abantu. Omulamwa gw'ekisibo kyaffe guga ndi Mukama singa ompeeredde ddala omukisa. N'ogaziya ensalo zange. So wiiki eno tulina night prayer ku Lwokutaano mu maanyi n'amangi. Naye okusinga mpulira njagala tusome. Njagala tusabe nga tusabidde mu kumanya. Abamu bakutamiiza butamiiza, eyatamu abantu ye yakutamya abantu. Abantu tubayambye ne batuvuma. Abantu tubayambye ne batula ku YouTube ne batula ku biki ne boogera. Nze ne bw'oyogera otya sisobola kufuuka mumpi. Mukama yagera w'enkoma. Kuira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Bavuma. Naye n'abavuma omanyi lwaki batuvuma? Batumaleko abantu. Katonusi kye tuba tutabaanukula. Kyabadde akwagaliza ne kidda ku ye. Muntu akuvuma ku YouTube naweza omwezi, naweza emyezi 6, naweza omwaka basooka obbinyumirwa. Ne batandika okulaba ekisirusiru mu nsi. Ekivaamu ne batandika okisabira okufa. Era lwe kiba kifudde ensi neega nti katumuleka abadde avuma buli muntu naye nga abadde avuma omu. Oba okitegere kye ŋŋamba. So batuvuma nga baagala tuve ku bantu. Baagala tulekerawo okuyamba abantu. Olina atula n'anyumya nabeeranga mu nnyumba ye kati ng'ayagala oleme kuddamu kusembeza muntu mu nnyumba yo. Abantu tubeetaaga nga tuli balamu, abantu tubeetaaga nga tufudde. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Ne bw'onnyonnyola nti wasulanga wansi wa kitanda kyange bye nakoleranga waggulu w'ekitanda byonna ggwe obimanyi, sigoba bantu. Omufu yeetaaga abaziisi, omulamu yeetaaga abayambi.
zikubire waggulu golola bulungi emikono gyo bwoti zikubire waggulu w'omutwe gw'obanga okitegedde kati oluusi abo abaddeyo ne baasema be babulwa ate ababasembeza kubanga buli lwogamba nti nali ewa Bujjingo ne mu kitanda nga nzikiriza ekisooka kitegeeza ndi Bujjingo omuntu mulungi asobola okusembeza nga temuyinba ggwanga limu nga talina bwakuyita n'oyingira paka mu kisenge kati ne balinda byogenda okwogera kyenalaba eyo kati olinaga nti aha ono nno muwulidde ono omusembeza ng'otegedde kati olowooza nti onsigaliddewo oluggi baleme okujja naye nga nze omaze okwogera ku mutima gwange nti ndi mulungi nsembeza ne besiinaako kakwate naye ogenda okumaliriza emboozi nga buli abadde agiwulira asese naye tali kuggulira kubanga ne bw'okoma mu lugja oyogera eby'omu kisenge ndowooza abamu mbaanukudde tokyawanga bantu olw'omuntu omu ayinza okujja nga sitaani yamuleese naawe yawulira emboozi y'omulala oyo yekka yasama gw'oba okya batogaana bantu toyinza kumanya abantu b'oyingiza mu nnyumba obulamu bwabwe bugenda kuggwerawa abooluganda bassebo ne bannyabu benjogera namwe abali ku Canaan ku ttaka ettukuvu abali ku Salt FM abali ku Salt TV abali ku Salt Media app abali ku YouTube abali ku Facebook abali ku TikTok nzikiriza ddala nti eriyo abasembeza Museveni nga tebamanje kiriggwera nkikkiriza ekyo kyova olaba olumu mugolokoka ne mugamba gundi ateeka okuva mu kifo tiyasoma ye baamuwa kyaki baakimuwa kuba waliwo omuntu we eyayamba ono kati ono nga tamanyina kumanya nti alimalako kati ono n'amalako eizo oli n'afa kati ono n'agamba olw'omuzadde kye yakola nja kuyamba omwana kati bw'aba muwadde ekifo paalamenti ne bwetula neeteesa etya paalamenti enkulu yaggwa dda yali y'abantu babiri ne bakola omukwano oba otegere kye ŋŋamba togayaliriranga abantu obugagga buli mu bantu emikisa giri mu bantu tewali asobola kukutunulira nangoye zo n'amanya bw'onoobeera emyezi 6 olwaleero ayina engoye eziyulisa ate emyezi 6 ajja kuba agaba ngoye olwaleero asula enjala ate mu mwaka ogujja ajja kuba ayina loole y'emmere ate mwe bantu mwekemba bulire bw'oba oyagala abantu kale ffe n'ababuulizi b'enjiri tugamba funa abantu abalungi abanene abakugatako value naye teri bantu balungi ng'abantu abakyastrugglinga abantu abo boolaba abambadde sapatu ezitafaanagana abantu abo boolaba abambadde engoye nga talukyusa abantu abo balina future wandiyingidde mu bulamu bwabwe nga bukyali kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde wandiyingidde mu bulamu bw'aba strugglinga nga bukyali funa wooyingirira oli akujjukire nti tewamuganyanga kusula njala kiba kibi nnyo okubanga olaba omukazi astrugglinga n'abaana wali nga gw'oyina amatooke gavunda n'okuvunda waggulako ekiwagu naye alyeko n'abaana be ekiseera kituukanga yakuwera sitole ensi yangeri ensi ffenna tuli mu lugendo naye tomanya nangeri gye baakuyisaamu ng'ate wali mu maaso ensi tomanya ngeri gye baakuyisa ng'ate wali mu maaso era ng'oli wali omulaba ng'ali mabega ng'ali wala nnyo era ng'omubalira mu batalivaayo buli akyassa omukka obudde bonna Katonda amukoleza n'abanga empeewo kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde buli akyassa omukka obudde bwonna Katonda amukoleeza n'abanga empeewo
naddala oyo alindirira Katonda. Isaaya 40:31 naye abo abalindirira Mukama baliddizibwamu obujja amaanyi gaabwe, balitumbira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro tebalikoowa. Isaiah chapter 40:31. Olulabye? Naye abo abalindirira Mukama byonna byokola bikolere Katonda. Abeefuula beefuule, abeekyanga beekyange, abageye bageye, aboogerera embeera yo bagyogerere. Naye mmanyi Katonda gwe mbabuulira, olunaku lumu addira ebigere n'abifuula ng'ebyempeewo. Zabbuli 18. Zabbuli 18. Ntandise n'olwa31. Kubanga ani Katonda amakulu gaakyo oyo ayogera nti tolitereera. Obuyinza obwo yabugyawa? Asinziira ye ku ki? Zabbuli 18 okuva ku lwa31. Kubanga ani Katonda wabula Mukama. Taweteekanga mu kifo kya Katonda ate nga gwoyogera na bibi byerere. Oyo talifumbirwa, oyo talizaala, oyo talizimba. Ajja kubeera mu nsi muno ng'abunga bubunzi. Bakwogerera ebigambo bingi naye obuyinza baabugyawa? Who gave them that authority? Zabbuli 18. Kubanga ani Katonda wabula Mukama. Era ani lwazi? Ani olwazi wabula Katonda waffe? Olwa32. Katonda ansibye amaanyi era atuukirize ekkubo lyange. Olwa33. Afuula ebigere byange ng'ebyempeewo era ngulumiza mu bifo byange ebyawaggulu. Katonda asobola okuddira ebigere bye n'abifuula ng'ebyempeewo. Sigamba nti bireke kubeera bya muntu ate nze saagala kwogera n'abantu batategeera. Enjiri yange saagala kwogera n'abantu nga basiru. Bino byempulira nga mutera okwogera mbugundi alina ebigere by'ente. Njogera ku fast. Obwangu. Obwangu. Katonda naddira omuntu abadde agenda empola. In fact tagenda na mpola nga bagamba twalina lugendo. Twalina gy'olaga. Oliyayo wansi mu kiwonvu. Ne wayitawo akaseera katono. N'akugulumiza waggulu. N'akuteeka mu bifo bye ebyawaggulu. Eyali abeera mu katanga n'obeera ennaggulu. N'obeera ekkololo n'obeera waggulu. N'otandika okubanga bw'oba onoonyawo n'ozimba ennyumba. Oyagala gy'olengerera view. Ngambira ne baningenda kuzimba nga ndaba view. Yangu ya. Oba otegere kye ngamba? Katonda alina pulaani ku buli muntu. Abo abakutawaanya bajjeeko ebirowoozo. Kuuma obuntu bulamu naye n'okwesiga Katonda. Afuula ebigere by'abaana b'abantu ng'ebyempeewo. Afuula ebigere byange ng'ebyempeewo. Zabbuli 18:33. Era angulumiza mu bifo byange ebyawaggulu. Olwa34. Anjigiriza engalo zange okulwana. Emikono gyange ne gireega omutego ogw'ekikomo. Olwa35. Era ompadde engabo ey'obulokozi bwo. N'omukono gwo ogwa ddyo ogumpaniridde. N'obuwombeefu bwo bungulumiziza. Olwa36. Ongaziyirizza ekkubo ery'ebigere byange. N'ebisinziiro byange tebiseereranga. Olwa37. Ndigoberera abalabe bange ne mbatuukako. So sirikomawo nga tebannazikirizibwa.
olwa 38 ndibafumitira ddala ne batayinza kuyimuka baligwa wansi w'ebigere byange olwa 39 kubanga osibye amaanyi ag'okulwana obafukamizza mu maaso gange abanyimukirako